Kale oli kusema official najjo sinziro kubanga tulaba nkwebaza okubanga ato subscribinze gwata na subscribinga kya buvunanyizibwa kya kusiima kyaki kyonna ky'okirowoozaako okutekera ka subscription yako tugenda maaso nga ate tukola bye tukola wano kale tuli pad by banafa ba Arapex Talad Hesive oyo sementi asiba tiles genda mu hardware zonna mu ggwanga oberenga ate omwefunira ate banafa ba Axel and Security System gwetago kubanga ate ofuna sole za buli kika nabomba kubiriza okubiranga ate banoonyako enamba zo ya screen yawo zoba okubako bo weetaaga solar supporting amataala supporting a fridge supporting buli kimu bayina automated gates bayina security system bayina senyenge bayina ebintu bingi nnyo amataala ga solar ageetekako ekiro ne gejjako emisana byonna babirina kale banoonye ku namba y'essimu gira screen yawo okusobola okubanga ate omanya ebisingawo abantu be Dubai nziramu okubanga mbategeeza nti Bobi Wine ne Nubian Lee bagenda kubeera awo e Dubai then Abu Dhabi ejja kuba 8 ne 9 omunsonga enkulu baagala kubanga ate bayamba ku baana abali stranded kufuna engeri gye babazza ewaka so wobanga oli mu bitundu ebyo osobola okubanga ojja n'oteekamu kasenteko osobola okubanga obaako munno gozaayo oyinza oba ng'omuntu osobola kutwala muntu omu naye ate we mwegatta abangi musobola okubanga ate mubazzaayo so mwetegekera endongo eyo then 22 abantu be South Africa nja kubanga ate mbategeeza nti Afrigo Band egenda kubanga eyingira mu kitundu kya Mawe Santown runs zigenda kubeera 5 ordinary 1500 VIP VVIP zigenda kubeera runs 25,000 kale naye ekyo kino kyo bibeerenga mu kimanyi abali South Africa awo ate mwetegekera kubanga ate muba omuziki gwennyini kale tuyingiddewo bw'olaba ka background kano tera okufulaba show zaffe zino kitegeeza ntuba tuli ne Aisha of course labajja of course mukyazi maleka tigakyaliwo naye mukulu ngaaluddewo nnyo adayina mukubuzibu ku ssente mune sente zabula naye inshallah Mungu atukwatira nga sinaba kuraki tolanga byenkola Aisha Foundation tugenda tutandika kazoke tumalije ssente oli mukwekaza oli mukutotolanga bintu byenkola we are giving out a service to people olanga ebivulu ebyokunywa omwengo obiranga naye mama ebintu digidda Aisha Foundation abasoko babuli Aisha Foundation tukyagaba bursaries aimo half bursaries ate kati nabagamba last time amasomero kati tuga owninga ngamwe boba oleeta omwana omuwanze okitegeera omuwanze kate waliwo ekipa ekijja for abantu abali saga bayita bakadama naye abasinga obungi babeera mu Saudi Oman biki bambi basumbibwa nnyo n'okuleka abaana baabwe mabega ate abasinga obungi balina abaana ekibatwala eyo sente nga katono bwe kati bannaye naagejjera ku mwana uno saa kiba abacunga kinene bwe kiti nga gwokka nakakoze bwe kati kati tulina kyetuleetera nina package gye tuli mu kudesigninga for such people tuyina nursery school dili wagazi bulungi tugenda di opening up next year nja kuyitanga to ngoli aleeta omwana we sente zijja dali ku ssomero ne bamusomesa n'omwana omuto atannaba kutandika kusoma nga gonoonya woleka omwana wo ogenda wa kunoonya ssente tugenda kumulabirira bulungi bw'oba oyagala omule fine ajja omulaba oba toyagala omule abeereyo mpaka okola ki wono mukima akali ndoze namba ya Aisha Foundation ndakika ku screen yawe eberenga bwe tuba tukola show wano abantu baberenga ba contactinga so kali sofa tunoonya ba mwaka gujja yes ba mwaka gujja of course kati buli wawandiisa tuba tumu admission ya next year kuva ku nursery mpaka senior 6 yes kale yonsonga nkulu za mukitegede Aisha Foundation naddala ku nsonga y'okulabirira abaana buli muzadde ebiseera bisinga abantu be interactinzeeko nabo ekisinga okubatwala sibbo omanyi obuzibu bw'okuzaala buno olekera okutandika okwerowoozaako naye okulowooza ku bantu abaakuyingira bale bwe bulamu naffe bazadde bwe baatwala oli abalowooza ku baana be kati ekisinga okubeera ekibi kwe kusente okubuweereza ate muganda wo n'aweereramu ababe gwe n'atakuweerera baba nnyo me I get so many people bambi abatucontactinga oli kasitafu ne namba ye ng'omulabira ddala akolerera mwana olumu mwana nga muto olumu amaka ge yamulekamu si malungi tebamukuza bulungi tebamukuza na mpisa omanyi mwana atali wuwo ebiseera ebisinga abazadde ng'oli talina mutima gwa buzadde treating differently me I have kids in my home naye nga bwe treating omwana owange bwe treating n'oli omwana
okitegeera nti bwe ziba mpisa zentereka abaana bange n'olize enkola ki bwe mugamba nti oli olina kwoza bintu n'owanga alina okubyoza okitegeera kyendyako naye kyalyako so bagula kyakulya waka nga abaana bwe tebagenda kola ki kukiryako so twaleese package eyo abantu abali Saudi Omani simanya Turkey oba oli mu America oba oli wone nga toyina woleka mwana ngoba womuleka toweeka kasaawo kale ndoze ekyo kati kiba kiwedde ndoze ekirala ekibulayo kati is banking system niwe tufunayo bank emu ng'esobola okufuna branch ne weebanga branch eri mu Dubai ng'owa Abu Dhabi owa wati saasobola okujja n'abanki ngaawo oli ng'amanyi sente ze zigenze direct ku account abaana bababba nnyo ekyo nakyo tujja kisayira amagezi gye bujjaawo abamu kye bakola bw'amanga akyali mu Uganda aleka guddewo account okitegeera then banks zina system to depositing a cent you receive a message on your phone ande kiri mu second party bwe buzibu anti kati bw'empeereza sayimo ssente n'ataziteekayo manya nti yakoze eki teyazitaddeyo wataziteekayo waba asaze okukubba kuba buli akubba akimanya nti anaakubba ne kati twetaagawo system nti omwana afuluma ekiyumba n'afuluma ne mukama we n'agenda ku banka n'abankinga akasente ke n'akasanga e Kampala simanyi ekintu ekyo kyangu nnyo banks za Uganda za creativity waliyo abawola ssente mu nsi ezo ng'ogenda n'ofuna ssente zo kati omuntu lwaki aba takudepositingira ku gundi ku account yo kintu ekiragana kukunoonyeza kuba tumaliriza omuntu kitegeeza agenda kumala entuuyo ze ez'emyaka gyonna gy'amazeeyo ng'ate zivuddemu ekintu ate nabeera waliwo ojjuka baleeta bino baali bagoleeta etteeka nti simanya bw'omala ebbanga nga toggyayo ssente ku akawunti simanya ssente zo baziggyako ne bazikozesa ebintu ebyo ebbanga ddeneko batugiri myezi 9 myaka ebyo nedda lyali bbanga ttono oba myezi ng'esatu togaye teguwera mwaka ofuna kadi n'ofuna byonna naye kale tujja laba engeri gye bitambulamu kale we tujja wano tuba tujja kukola reviews ezibadde mu wiiki naddala eziri ku kitonde kino ekyabakyala kubanga abakyala mpagi nnene nnyo mu ggwanga ne mu nsi muno be batambuza obulamu so bwe wabaawo ekitambula mu bulamu bwabwe twagala tutuuka okukimenyaamenya kituukire ddala wali wasemba we tugenda otandikira omukyala akyasoose okutwalirwa akazi nga musonyiwa mangu mukazi nno mulaba mukazi oyinza okubanga omunyiiziza bangi nnyo n'onyiiza omukyala namunaye n'okaaba bukaabi zigale mu mutima nagamambi kitaata kikaabye n'okukaaba kirabika kyenenyeza nese omukyala Victor Kaminyo so bamutwalidde surprise n'ebimuli n'abisuula ne keeke n'agigaana mu Kampala muno nga kulwaki nedda obuzibu mwatumanyirira twavaawo Simon mwe mwali mumanya abakyala twavaawo you men think omukyala bw'omuwa amaka bw'omuwa oba nkugamba ekimulowooza nti ensi yaffe eba eweddeyo omukazi kusoma graduatinga funa omusajja fumbirwa zaala twavaawo omukazi yenna ng'asobola okubeera independent it's just that you people take us nti omukyala wabeera independent tuba tweraga tubeera so proud tubeera ki but we must be proud of ourselves omukyala yenna ng'asobola okuweebeezaawo Simon toyina ky'oŋŋamba nze bwe mba nasalawo okubeera naawe let us respect each other okitegeera naye kati mmwe mulowooza mugenda tutoosinga mugenda bannange ate gye tujja mu maaso eyo tugenda kufuuka nga abakyala tetufumbirwa time eyo egenda kutuuka mumale mukaddiire mu buzigo bwamwe ate omukazi akaddiye ng'alisinga atama mukwano tetugenda kubeera single do you know why kati essaawa zino abasajja mwabatwewa as long as we have our money which is wrong at one point sikisupportinga okitegeera but embeera eriwo mutuforcinga okugenda nga tuddamu eyo direction so I can get the sex anywhere I want n'omusajja nga bw'ali yes nsobola okufuna ekikolwa ekyo nsobola okukikola wabula neerekereza bwerekereza ne ŋŋamba no omubiri gwange ekitiibwa kyo omukazi bannaye yebasebase n'abasajja bangi atama kitalina ku musajja ani agenda okumanya nti ne base n'abasajja mama Naluyija ani agenda okumanya ngenda ku kitimbako nti nagenze wa Lawrence nagenze wa Gundi nagenze wa tugenda mu ekyo nkubuuza
ani agenda okumanya okumanya omusajja yamnaye yakigamba omusajja yakigamba muve ku bano nti buli relationship agenda gipositinga buli musajja gwafuna mupositinga enno naye nsobola okufuna service eyo mu bujjuvu bwayo ate ng'esinga n'eyiyo gyompa nkubuulira amazima nsobola ogifuna it is just that neerekereza abasajja bangi okiwulira abasobola okumpa service bangi wabula neerekeza neŋŋamba kambeere ne Kamenyo okitegeera naye kati ate obuzibu obuliwo nalabye interview yo Kamenyo wabadde osoma message ambu simanya nga ayina engeri gyavoola mukyala we ekyokuvoola kinene no messages oziyina Aisha omanyi wali okwaniddwako yes omusajja singa ajja mu bulamu bonagamba Aisha ndabikira bulungi nina mukyala wange mwagala nnyo banenga omukyala oyo nziba naye Katonda mwebaza ninaawe nkwagala bananga omukyala oyo Katonda ayina engeri nze simanyi banene amala ava mu bulamu bwange nnyinza n'okufa naye Aisha nno nze nkwagala omukyala oyo nze gwolaba bukyanga yajja mu bulamu okkiriza nedda ate bwenzija Aisha nze gwolaba gwalinda kujja mu bulamu bwange eri gye ndi bambonyabonya simanyi kye nakola awo nkwagala ne bw'oba onnimba anti Kamenyo kyebadde akola wulira nti mulya obuzibwe Kamenyo yagenze nze okukwana kwammwe sikulinaako buzibu sayimo because abasajja mukwana mbadde wano off air nga nkunyumiza ka story omusajja akugamba nkubuulire siina nsonga lwaki nange simanyi ndabidde awo nga tebakwana batufuddeko naawe nga mwoli baaneze naafudde baali bangi batufuddeko nga takwana ng'ali awo najja ekimbere kimugwako ne bajjanjabako naafa butakwana tumanyi abasajja bangi nga ye buli w'omusanga banamukyala mulala naye ng'omubuuza kikyanoonya akifuna ewaka respect agifuna nga bw'ajjawa bamufukamirira bakola ki okitegeera kati nze ekitonde ekisajja nakivaako ku nsonga z'okukwana abasajja baaliwo okukwana bo bakwana okitegeera naye omusajja yenna akwana ng'ate avuma mukyala wo ow'ewaka oba kisajjasajja Kamenyo wavumye ekikazi ekyeru oba kisajjasajja nkubuulira tosobola kuvaayo notandika kugamba mukazi olw'okuba oyagala oli akuwe the so-called legs kale mugwende ku kapeti nga bw'otera okukyogera I mean notandika okuvoola gw'oyita mukyalawo public gye gwemanyi kaabenze n'embiraba bwe nti nze nina akagundi ke nakateekako ku TikTok ka challenge ako kaali about mukwano gwe kyeyali akunyiziza nina omuwala sayimo tuyina ebintu byaffe ng'abakyala nammwe nga bwe mubiina bye mwogera timunanga owaye senge sitambula bulungi naye nkozesa kano bwe kati ne bwe kati ne bewaako newe bwadivise kati naffe tuyina obwaffe bwe tukola ki okitegeera munnange omuwala oli kye yakola she was one of the reasons friend Simon amubulira buli kimu kye twali twogera owulira ng'oswadde muli mu mutima n'owulira nga toyala mu maaso g'oyo kati mukyala wa Victor Kamenyo bw'alaba message ezo nga bamuvoola olaba nga you look stupid in front of that woman you look stupid nga olabya ddala oba nkugambe nti obanga omusirusiru ne Aisha omukyala ategeera ddi wala abakazi bemmanyi nga ye akimanyi nti bbaawe ayenda nga ye amugamba nti kati olabanga bwendi wano nasimba tapuruutu eri wansi mairo akakadde kamu oba abagambye eki sente ne control nze nkola ki anti kati buli omu alina ekigendererwa lwakyali muki mu relationship eyo omukyala wa Victor okujjako nga nkirowooza bulala naye asobola okwebezaawo nga ojja kwesanga nga
Victor talina kyamaanyi kyabadde amuwa. Mukazi asolabika bulungi bw'ato omusajja talina kyamugatta. Look at you. Mukazi ne kimyuka bwekyo ekyo nakyo kimyuka. Nga talina kyamuteekamu. Nga kuraji. Baba. Kankubulisa imwe osobola okwesanga nga there is ng'okuggyako carpet. N'ekitiibwa nti nina omusajja. Nga tewali kyamaanyi kyakola ki? Bw'aweeyinga bw'ati alaba with or without Victor she can live. Andi ati omuntu wakugambira tekirabika kano ka message webibanga bituufu omukazi munyiivu nga bw'alaga nti munyiivu. Kano ka message just yabadde spark yabadde just manduso naye ng'omukazi yali yakoowadda. Kubanga obwo bu message nga tolabye ku kifaananyi nga tomukutte red-handed tekikunyiiza bwe kityo. Ate ekirala ebiseera ebisinga kizibu nnyo kapa okuvaayo okwogera ensonga zonna mu public eziba zibaawukanyizza. Kizibu. Naye bwe tudda ku ono asimba amakanda mulimu okuba nga oli bamuwuuba nnyo. N'agamba kati kenfunye Saimo sivaawo. N'alanga bw'aweeyinga obuzibuzibu obuli ewa Saimo tebwenkana kanagazibu yali asinga. Yakoze eki gayiseemu. Nga bw'olaba maybe omwami aprovidinga buli kimu kyayagala kati yakole ki. So buli omu alina ensonga lwaki abeera in that particular marriage or relationship. Okitegeera. However, when we get to Victor's wife, abasajja benzi. Tuli serebu. Ate kyo temukigattako naawe toncankala. Aisha omanyi nti baserebo n'okwana bakwana n'obeerawo ng'oli mu inbox nga bakazi bakwana onabi onagamba Saimo bannange n'onagamba gwe bagambe ffe tebatukwana. kisinzi oba kale obwaserebu bw'omukyalo oyo tebamukwana. Kyotamanyi kikimu kyatondebwa bakazi kukwanibwa kitegeeza omukazi asobola resisting okukwanibwa naye omusajja nze kati nze omuntu resisting okukwanibwa kwegamba buli akutuukako ngayo ogamba yes ati muli mutima ngamba maama nga nkwanidde ebbanga nange ntandise okukwanibwako. Kainowulire manga deedo. Kabanayo bbanga lyemmaze nga nkwana olimanyi omuwendo kati naye kaluna anjijjukire balanise okunkwana ng'ogaana ng'ogaana buli omwana ajja nga kwana paka ng'okimanyidde. Abakyala abalungi tetuggwaayo. Kaddamu tetuggwaayo. Tuli bangi. N'abasajja abalungi bangi. Okitegeera. Kati ogenda kulaba abakyala. Leero laba Wakabina, ekyo laba Okugulu, leero laba eki. Naye nkukakasa bonna kyekimu ekyo nakifuna mumwa gwa musajja. Yali akusanyusa. Nze nkubuulira. I talk to men are my friends. Bebamu. Mbulirako. Mboze n'aba yalulala. Baawukana. Pozo lajja kugamba nti era ne bw'otambula ogenda mmalizanga byonna ebibalimu obizudde kyekiyinza okubange. At the end of it all. Ekyenjawulo ekiriwo nti ojja kusanga ono ng'ali slippery osanga ono ng'aliva nayo. But it is the same thing, push in push out. Era bwekiri n'emmotoka era oteekamu ekisumuluzo n'osimbula naye era muganda wange avuga viti zitasobola kuŋŋamba nti owalwenjira ova tebabenkana. Va ku ebyo zonna zalinnya kisumuluzo bikoze biti kali waliwo n'eza maniyo naye byonna osobola bitako nezikola ki waliwo atatuuka kakati it's not a question of reaching it's a question of comfort and how I reach. Waliwo atuuka n'ategeera nti atuuse watuuka n'atamanya nti natuuse. Kakati ebyo ebya bonna benkana mubireke. Nkuvuddeko. Bwe ziba mmotoka fe okulaba ng'oli Range Rover. Naye gwe bonadda mu kalawumuko nti nedda ffena. Kakati kale bwebanga turating accordingly nga tutunuulidde motoka kiraba Victor motoka ki? Tannaweza kawundo. Primonium model. Nedda mukwano. Muganda wange kukyogeko tokimanyi. We mwana Primonium model. Nedda. Primonium model. Kawundo agituuka. Anti uliriza. Naye ojja kwesanga. It's not about the way you look. Kitambira mu status.
kitambulira mu kyogattako kati ku nsi kuno waliyo abawala nga bali bwe batyo ne munnange the fact that you're dating her nga Range Rover naye ng'ate eno walabika bw'ati alinga kigege naye ng'omutima gwa Range Rover okitegeera leero gwe abakola ng'ate abakola kwenda leero kakole ebintu eno abaji nga boda ya kigege naye ng'omutima Range Rover nga engine kati oyina mmala gikwatamu n'ogamba nogamba kigege eno namu papa mbuuza ebibuuzo so kakati omuntu ayagala kubuuza abasajja by the way nga tuvudde mu bino by'okusaaga it can't be accepted in public obwenzi babulina repercussions zabe na buki naye ate tujja tuyinza obutakisibaako nnyo mutima kubanga abasajja bannayo manyi saagala tukwate tuteeka abasajja bonna mu ssaako yebamu oli omusajja nga bukyanga afuna mukyala we tayendangako by the way gye bali batono ati nabo kati saagala tubazingire mu bangi abenda tulabye abantu Simon no gye bali by the way ayinza obba wansonyi ayinza okuba yabona omanyi laba relationships zino omusajja nga alibaddeko mu relationship n'ofuna omukazi n'akubonyaabonya there is a woman you meet n'owulira nga buli mukazi yenna omutya kubanga towandyagadde kusisinkana mukazi Katonda yatondayo omu gye bali Simon emyaka gye mugiraba emyaka ng'oli muvubuka myaka 2 paka ku myaka 3 awo oba okwaniriza obuwala ng'owulira ogyewulira in Africa between 20 and 30 kuba kukwana oba ogyewulira okitegeera myaka 3 kwameka kwana oba okola oba oli mu kunoonya ssente oba onoonya ssente yingira 4 ati kwana kwatano oba ozifunye you get back oba ozeeyo mu myaka 2 oba oyagala oba kiki mukazi waba akaddi omukyala taffe tuba tutandise okukaddiwa ate gwe oba okyali muto gwe oba osimbula busimbuzi aliwo weetaagala analya ssente omuleke nnyo ku nnyimbe okitegeera kati nze by'oŋŋamba mbu simanya abasajja mulimu asetulinga ku 100 Katonda yatondayo ogwo omu omuntu agenda kubuuza kati wakati nga tumaze okutegeera nti kale abakasajja benda bikoze bitya buli omu akyogera omusajja step level of apology kije yandituuzeko omukazi na kuba buli omu erabe ekintu buli mukazi yagambe naye kale tetuganye wanyiga naye ng'osusse omusajja n'akwetonda bagamba mukyala Victor mukyala na musajja n'akwetonda bali era osigala ng'okyapinza opinga ki oli ebbawe tayagala omuntu n'agenda ku TV tobadde togenda ku TV badde ku TikTok n'akuteeka musajja n'ayita surprise era maama nga onyiga ye tayagala buli omu alina level y'okunyiiga ensobi gye njirabamu bwe bibanga bituufu nga bw'ogamba nange bwe bibanga bituufu Victor yasusse kuki yasusse bye byakoze bitebiriyo message ne ku voice why would you go no why would you go ku media mbogena ku apologizing ya mukazi nango mukazi uyamukwanira mu media andi nabakazi mutoro gama nti nedda Simon tekayoko ku Facebook page yo ndabo bakazi bote naine labako video bwa Victor ngalina omukyala someone wanted to carry out an interview on him ngalina omukyala na nebe you know people know that she's Kamenyo's wife okitegeera tiyakoze mbu smart egenda ku different media houses tekiriyo yeswaza yekka okitegeera omukwano oguluma yes actually olaba oyo mukazi yandimuwadde budde yandimuwadde budde naye ebyo byakola bigenda kuleetera omukazi ate okumanyira Victor ekimuleetera muli okumera bakazi mulinga ngano yes buli wondaga nti ondiko nnyo nange mmera ki bwe mba ndi awo nga sirinamu ku magezi bulungi nkola ki mmera ate okuba kulala anti kikyo if you've come out and apologized nomulaga nti neetonze kale yandikomye ku video ya Hope Shifa natagenda muki mu birala naye bwe otegedde nti
I've apologized ate n'okugenda wa Hope nakyo tekikola makulu. Victor has brothers, has sisters, has friends. Okitegeera. You don't need to come up with nato hizo sango manya abasajja bano mutituta nnyo okunosubya mukyala wo n'okubira sister ono nga munayogerako naye sister ngo mbulidde amazima kiki amazima kikola byannemeredde ekiwala nime byankwasiza yogera naye tiyamala na week ng'ali mawulire and of course nongamba nti baganda boogedde n'omu anti no ekyo nkitegedde kyengamba ekyokugamba nti omukyala aganye mwegayiridde aganye naku lumu 2-3 naffe olumu tumanyi omuntu anyigira bbanga ki listen naffe olumu tubikola nga twagala tubeegayirizeekokko akati omuntu anyigira bbanga ki tutamanya buli muntu alina engeri gy'anyiiga era buli muntu alina time frame gyagamba nti kati nja kuba nkoze eki nga nyiigulukuse okitegeera naye ku kiriwo Victor teyaweze na wiiki ng'atandika omanyi wiiki namba nga omukazi taliwo kikubeera mu bwongo alina ewooki yaye waali ayinza okuba kisoboka kati awulira ng'ofa ate bubala ekisajja ekiruma bubi ng'ofa ekitubuuza kunoga kali baba omusajja alimukaabya byemukaabya Victor omukazi amuwa obudde okitegeera asooka amuleke ave mawulire amulabe bulabi bw'abanga alina naye tamwina mbaana bw'abanga abadde alina byakola ng'omwami upkeep wawaka amumuwe gataliiyo oli mukyala we bateguufuuke muli mukati oli mukyala nedda oli mukyala we akameza kaalinya kati kava kwesatu paka kwetaano nkwate ekyetaano ngakikasuka ku namba y'essimu y'omukazi buli lunaku bawa abakazi emitwalo 5 ngamba akameza maama ukammeka mufumba ki babawo emitwalo 5 mufumba ki ati ndaba nyingi nnyo ngamba kava kwesatu kweta paka kwetaano ndaba nyingi nga famire y'abantu babanga yakola shopping nga famire y'abantu bameka basatu wakati emitwalo mito kyagigulako sukaali anti bebe ndooza tulenyesa akameza kubadde oli munyika atombuuza nnyo tulabise okulenyesa akameza twandikayo emitwalo 5 omusajja tagenda bino bya supermarket tagula mateo omugenzi yawanga ago omumanyi ago buli lunaku ago kyebava batawaanya jjengo bwe batyo ago 2 buli lunaku abahaji bwe bati balina obubonaabona haji kigojogera awandi badde tatala oteekawo ssente gyoli yeerabidde ssente zireeta comfort zitusa feeling omusajja ngo alina akazi bangi babonyeebonye abulemu ne feeling zimubule awujja bafuga kale kakati ate omukazi omuwamagezi singa tuva ku mboozi omukyala bw'aba nga akyawulira akyayagala Victor I know kiruma omusajja okwenda ate mu nnyenda Victor gye yakola eyo ey'okwogerera ono kiruma but bibaawo mu mukwano tetugenda kufuna relationship ziri ku museetwe mubeera mu embeera bwetyo actually embeera y'ebika eyo byebikko ereetera omuntu okuguma it is always good okubanga oyitako mu hard life eyo ekuleetera okukola ki okuguma so ategere nti bibaawo ekyokubiri ne bw'anaagamba nti agendewo omusajja omulala ye anaabeera atya ojja kwesanga nga tayajja kuba mubi nnyo okusinga nani ne Victor. There's so many people abali in relationships embi actually ye talina nabwali but if Victor has been providing nga buli kimu akikola okitegeera nga kano ke kasonga kafunyeemu let her try akkirize embeera eriwo aze memories atunulire ebirungi Victor byakoze ki byakoze okitegeera bisobole okubikka ebibi byakoze ate nze Victor nambuuza ddala Victor wakooli kamenyo nangamba ndi kamenyo abaana abeeru abaagala abasajja nga bakamenyo muki yangambye ndi kamenyo ewaka simanyi mulimu ebintu ebimu nga biri private naye ekyamazima atunulire ebirungi Victor byakoze
abirowoozeeko memories ezo azizze zisobole okubikka ebibi bino byakoze ki byakoze akitegeere nti abasajja olumu bakwana n'ebitaliiyo ate sitaani gyali bayira abantu saagala beerabire nnyo tetwekasa sitaani gyali ne katonda yamulekawo tetwekasa sitaani tumuveeko fe abanoonya sitaani kizibu sitaani omulimu gwe kukeera kumakya kuyigga baana baamu fe abamunoonya mpozi ekirala omukyala yanimwerabira erinnya yankunda kale whatever omukyala wa Victor ategeere omwami omulimu gwakola okitegeera bw'omanya nti omwami wange ayina audience ey'abakyala kakiringa bonokera ku makyoki awe David Lutalo ate ab'obubina okitegeera kati ne Victor muvubuka muto that is one muyimbi asinkana abantu ab'enjawulo ayina bafaani okitegeera kati ategeere abantu abo ate bangi nnyo beegomba Victor nga ye bwakola ki bwamwegomba okitegeera wabula it is up to them okutuula nga bba ababiri beebuulirire bo nga bo ne Victor awe mukyala we ekitiibwa ekyo ekikola ki ekimugwana n'abasajja mulekera okuteekanga bakyala mu bigambo nga mukwana anti omukazi mugambe ekigambo kimu mukyala wange jjali saagala mwogerako kati tuyo omukazi gwe yiyabuyiya ngeri gy'omugamba bigambo birungi bimukwata you don't need to talk about your wife at home ate n'oli omukyala actually kyovola bamulimu abakyala bebaleeta banamba 2 ne bamanyira omukyala ebiseera ebimu abasajja ne baba bakireeta nga yavoola omukyala w'ewaka kati nange nemmera nenkola ki netandika wajja omuvuma okitegeera kale oli kusayima official tuddamu bajjukiza Aisha Foundation namba eyo gila screen osobola kubanga oweereza Aisha message yakutegeezezza nti no mwaka ogujja oli eyo mu kiyumba okola nayo olina omutima ogw'abaana agukuluma maama sister ne sente abantu zikyuka yali muganda wasobola okukyuka kasitaalaba ku ssente abusente bw'obukola ku lw'obulungi bw'abaana bo naye ate abaana bo bukuweereza ebifaananyi era busiiwuuse kati yagenda kukolera essomero erisobola okukolerera nerikusomesa nerikulabirira omwana mukkiriziganya bukiriziganya ku school fees ze kinambe nti kirina amakulu so kale namba ku screen gy'oba oteekako namwe abaagala bursaries osobola kubanga oweereza message ku namba eyo era bino ne bitambula bwe bityo nziza bategeeza nanga ab'e Dubai 89 Abu Dhabi ne Dubai abo boy ne Nubian bagenda kuba basalakaawo bakuba omuziki so mwetegeke ensonga nkulu nnyo ensonga okusinga obeera ng'ebakaabya buli kaseera bibaana abali eyo abatubagidde batalina ssente zibakomyawo ne bifaanaganako bwe bityo so ojja n'owagira n'otekamu akasente I believe ojja bbaako omwana gw'okomyawo omu oba ababiri kale nammwe ab'e South Africa 22 October Afrigo Band egera kubanga naye ejja mu kitundu kya Mawe Santon runs to 75,1525 okusinzira wawo n'abootudde so mwetege kubeera nga mwera mu nsonga efaanaganako bwetyo Arabic Standard Hesiv Yosemite asiba tiles kukubiza okubeera nga ate omufuna genda mu hardware zonna mu ggwanga then ne Solar Security System abo ndo balungi mu nsonga za solar buli kika kya solar kyolowoozaako bakubireko babiri nga bakuwa amagezi oba babiri nga bakukuza sola ezo kati emboozi yaffe endala ebaddewo era naye ebadde ku bakyala kigambibwa mbu omukyala nabitengeero Fifi oba Fiona omwami we Fab Love yazaala ebbali nga abasajja abalala bonna bazaala Fifi gwe nasembayo okulaba namulaba nga 29 July twali ku best friend awo ku theatre Bonita teyalina lubuto ate Fifi tali mu size ekweka lubuto wali bikyala ebikweka embuto tali mu size ekweka lubuto so tabadde na lubuto wabula yeeyita fresh nakawere kati getufuna ag'omunda galaga nti omwami yazaala ku mwana ebbali kati bw'azaala omwana ebbali ndowooza okubikka omukyalo oli eyazadde kubanga ye omwami waate Ssekawere omwami we aba Ssaalongo kitegeeza omukyala gwe tumanyi alina obba Nnaalongo kati mukyala we omwami we aba yafuuse Ssaalongo nga si gwe Nnaalongo weetumubwa Nnaalongo baleme kubuuza ate Nnaalongo yaliwa ekyo kikyaleetedde abaana ba social media batandika okumulumba naye n'abalumba mu ngeri efaanaganako bwe bityo but the debate is lwaki omukyala yandyetumye kyatali
mu linnya ly'okwagala okubikka mukyala munne tekikola makulu Fabu si musiraamu Fabu musiraamu nendoza omanyi obusiraamu ndoza bulimu levels wali omusiraamu agwanidde okuwasa abana n'atawasa bana nina ekintu kyensuubira kyendaba kyemmanyi ku basajja musajja bw'azaala ebweru abakkiriza azaala ebweru era balina ensonga lwaki akoze ki n'ensobi tezibaamu olumu listen omusajja waba tayagala kuzaala bweru Fabu teyandyeyise Ssekawere teyandivuddeyo kulangirira teyandivuddeyo singa abadde tayagala naye yakola ki yavaayo n'alangira Ssekawere n'alangirira ekitegeeza nti akola ki bwe mbanga nze mukyala nandyeekyekinze bwe mbanga omukyala saamumanyaako nti gyali tininayo mujja wange neekyekinga ne neebuuza lwaki omusajja ono azadde ebweru nze aganye okuzaala abaana abalina z'ow'empisa embi Fifi alina omwana omu babiri alina babiri but omu yewafaaba era ne guno omulimu tegera kuzaalazaala nnyo baana kuyiika anti kakati munaye kyetwerabira ffe abakyala naddala b'oku TV omusajja omufuna Fabu ye omusajja muto aba ayagala okuzaala kati ffe ne twagala okukwekakweka bufiga bwaffe tusigale nga tuli ku mulembe naye okuzaala tekigaana kusigala ng'okola yes so ndaba nga wateekwa okuba waliwo ensonga lwaki Fabu yakoze ki the fact that yeeyise Ssekawere okuvaayo n'emposa neyita Ssekawere kabonero kakukkiriza nti omwana mwagalira yamukkiriza era n'omukyala yamukkiriza nti mukyala we okitegeera yamukkiriza nti mukyala we kakati ja kugamba bw'abanga Fabu yakkiriza noono naye neyeeyita Nakawere nako kabonero kakukkiriza nti omwana twafunye omwana kyembadde okugamba nti ne Fifi omwana omwami wange aba mwana wange ekyo nako kabonero kakukkiriza nti twafunye omwana w'omwami wange aba mwana wange kati okweyita Nakawere twazadde omwami wange waba Nakawere Ssekawere nange mba Nakawere nga Fifi abadde akimanyi nti omukyala gyali kati ekyo kirekawa oli kazaala mwana ate amukoze eki amulumbaganye omanyi okuzaala oli mukyalo ozadde ku baana ekirabo ky'okuzaala omwana ekikufuula maama kukwata ku mwana n'omubeera naye omala okuzaala ku mwana n'obeera naye kwe kuyita maama w'omwana oyo now if you're at home pictures of your baby are posted with the wrong mom ate a step mother ekifaananyi ky'omwana kitambula yete yamupost nakiraba mulimu ka sound ako baby smile bikinga mulimu ne baby omulala ayogera bwabanga mwana mulala ko temulaga face ezokuba mwana mulala singa obadde gwe nga mujja we yakikola kisinziira bwe mbanga nkolagana ne mujja wange bulungi nyinza obutakirowooza bulala okay naye waliwo okubanga twali tukolagana nesikamu kumuyinza okuba nga the intentions are bad okitegeera banesikamuko but bwe mbanga enkolagana yaffe ebadde nnungi ffe nzi mukyala musiraamu waliyo bwokolagana ne mujja bulungi nnyo nakujjanjaba okitegeera so kati kisinzira condition Fifi gyalimu ne mujjawe abadde bakolagana asobola okumugira now ekyasinze okukola ndowooza amawulire n'okuba nga kiwogganya abantu ye past relationship between Fifi ne social media ku mwami we of course avaayo publicly mu ngeri yeyeyaga kyendowooza nti kisi kibi neyeeyita mukyala nsubuga atasondwa atakola ki kati kubanga bagamba nti otweragirako nga olina omusajja bikoze bitya kakati naawe kabakuzzeeko
is it bad omuntu okubeera proud eri omwami we mumawulire n'amwogerako nga bw'ayagala? Not at all. It is so okay. Fifi talina buzibu bwakola bonna kupostinga Nsubuga, mwami Nsubuga. Tabulina actually omusajja okuzaala ebbali tekitegeeza nti tukyali mukyala wange oba takyali mwami wange. Nedda. Ate Fab kye yakoze si yasoose. Once yasoose, secondly he's a Muslim. Okitegeera? Ayinza okuba alina so many reasons kulwaki akikola. Kati nabitengero kinabitengero, right? Mumuveereko ddala mpozzi nga intentions ze endala nnyo eri omwana oyo. Obuzibu buyinza okubeerawo, God forbid, akyogerako si yakireeta singa omwana oyo afuna obuzibu ng'obadde omwetimba. Olowooza public eyinza kulowooza ki? Okitegeera nti boba public ffe tumulabanga abadde yeesiba weesibi kuki ku mwana ono. Okitegeera kati singa abawalawo obuzibu obufunibwa ate ng'enkolagana tebadde nnungi, they've been fighting with the husband, they've been fighting with omukyala, nkimugwe akatemba kamukwata. Okitegeera bwe buzibu obukirimu. Naye nga to me the move was wrong. Kikyamu tosobola okwetimba mwana wa munno bw'otyo naawe. Leka omukyala ashayininge. Ate omukyala tannavaayo. Ate oli yapostinga Sekawere, teyapostinga mukyala. Ataddeyo Sekawere, now questions are arising. Who is Nakawere? What Fifi is doing, ali mu kuwa mukyala oli platform. Sikumubika. Because I know Saimo is an investigative journalist, will go and look for that woman. Eventually, mujja mufuna. Ojokaye kale kibi nnyo okwogera ku Ssaabasajja Kabaka. Awangaale. Muleke. Basaza mama wulire malamba wenda kweri. Jirase naye akitegedde. Okitegeere nti bajja bannamawulire bajja digging deep. Mugende mufune omukyalo oyo mumutegeere. So Fifi is giving this woman platform ate okumutegeera bw'abanga baddalooza amubikka. Nali ne Fifi ku show ya Lutalo nangamba Saimo olaba abamawulire nze wawembaagala mbatambuliza wenjagala kati natadde ekya fresh Nakawere muli mu kubuukabuuka awo wembaagala. Does this whole situation add anything on Fifi? At one point, I'm sorry to say, but she will look awkward. Because mulimba fani abamu abatachimanyi ababadde bachimanyi Fifi yazadde. Actually nze mbadde mmanyi yazadde nga nebuza wama Fifi akabuliriro kano ke yabula like abadde lubuto. There are so many people ababadde balina endowooza yange. Okitegeere kati bwe nkizuula nti ate abadde alimba ndabanga tekitegeerekeka. Why would you do so? Weteekayo ku mwana. Okitegeere kati public bwe nategeera amazima nti tolina Kawere omwana gobadde oteekayo wamugjawo mba ngenda kulowooleza ng'oba omukyala ba actually ekiriwo saazino she's hurt but alemeddwa okukkiriza nti alumibwa. Okitegeera omanyi okubeera mu that state of denial. You're not accepting what is happening. Olabanga ekitali kituufu so ogezaako okubikkirira ensonga naye nga ate kituufu. It is really happening. You get? Kati singa tukikuba kati emboozi singa tukireerezeeko nti omwana yajja n'omukazi najja nga Fifi tamumanyi embeera eyo yandibadde handling bw'etya yali alina handling atya? Akkirize. Tukkirize. Anti mu kifo ky'okukkiriza lwa social media abamulumba. Kiruma omusajja ozaala ebbali. It really hurts. Especially ng'omukyalo ono tabadde official. Okitegeera. Kiruma. But bw'ogezaako okukkiriza embeera eriwo. Kikuvaako mangu. Maybe Fifi ayinza okuba nga abadde alimbibwa nti yeyeka aliyo. Nga tasobola kukikkiriza nti omusajja asobola okumwendako. Kiruma. Ate ffe bwe tulumwa tumanyi okuggwa eddalo. When a woman is hurt, we get mad. Ne tukola ne bitutandikoze. Okitegeera. Kati tumunenye mpola kuba mukyala and she's a human being.
alumwa your husband getting a child from another woman out there chiruma, especially Fifi, who is a public figure, who has been posting her husband nga balaga nti yaliyo yekka okitegeera kati alaba nga public agenda giwaaki kati essaawa zino. So alimu eyo state, but when we get to the normal life, the real life, okay, tukkirize oba Fifi akkirize sajja yes yazaala kakati ngenda kuhandlinga ntya, are we going to maintain our relationship, omukyalo oli agenda kunyingirira maka gange oba nedda okitegeera. Essaawa she should handle her family well okitegeera nerema muva mu ngalo. You understand? So musajja wabanga ondabirira, you do your the husband duties, kigenda kunuma, but eventually I will let go. Basi ina kyengenda kuzza. That is a human being gotagenda kutta. Ate ne bwoba omuse Katonda bw'ati bw'aba akireese. You understand? So kukkiriza bukkiriza situation eriwo kulaba ng'ekijjo genda kutambuza bulamu. Ekikulu ekiriwo oli kujja nga akamanyiiro ke mu maka ga Fifi. Ngayagala kujja ayagale abeera amalala era olw'okuba oli serebu mujjeko omusajja. You know what women do? Tubikola. You get it? Nayagala okulumya olw'okuba goli serebu mubyeko omusajja nkoze ntya and all that. You understand? But if that is not the case, nga Fifi ali mirembe mu maka ge, because look at this, Fifi alina omwana past marriage, alina omwana mufaabu, kati bwanoba jana agenda tebayagale baana. Mulimu ebintu bingi balina otunuulira. Kati faabu bw'abanga akyali mwami we ng'era akkiriza nti mwami wo tuula. Tuka time nolaba kati oba ofunye abaana babiri mbasajja babiri. Ate atandise okula. Tekyali myaka 2. Ali ku floor yakusa kwa digida. Third floor. And when a woman gets to the 4th floor, you're gone. Okujjako ng'olinga Zari, you're going to, you know, kwewunda yourself. Kali doza byebyo remarks ezisembayo abantu demu bategeze ku Aisha Foundation. Bana either school katandike kulya nursery. Abayina abaana nga muli musize bweru, osobola okubeera n'omwana ng'oli Sudaani, osobola okubeera ng'oli Arua, naye nga ani okay, nga oli Arua naye nga tolina woleka mwana, nga woleka omwana tewekakasaawo. Now leeta omwana wo ng'omuwadde Aisha, mami Aisha, okitegeera nti agenda kulabirirwa bulungi, tukkaanye kasente kagenda kubeera katya abatodde tutandika kale emyaka nga 2 mwaka gumu 2 awo. Okay, then emyaka kati basingira ddala okuddukirako Dubai ejo ne mawanga amalala. Yes, excuse me. So aba primary and secondary definitely tuwandiisa abaana esente ntono nnyo. Olwalabyeko essomero eriwo omwana mitwalo 3 ng'omwana ali mu kisulo, sente ntono nnyo, ate kati emmere yo yalinnya, but we take in those kids, okay? Bajje babawandiise ne bw'obeera Bulaaya, ngenda kukolayo trip nzija Dubai oba Saudi mpandiisa abaana bammwe nga mubayina eyo mubampe. So gye tuli tuwandiisa Munyonyi Obusaabalayizi where our office is. Yes. Kale enamba tujagirako ku screen yawo kumba musobola okuba nga ate mukuba. Kale ekyalo tugenda kuba nga tukisukka kwano katukikomye wano mbeere bulungi mweraba.